Itabudi. Nenda mfano. Sawa zina abasinga bampa mwe bampa nengera bwe bityo we bityo kutaba mukozi nina twagala mmere tetwagala bitanda Uzayugi mere mukyalo w'ennakazi kiyenje ndi mukyala namwandu sina kyendisa abaana bange pulezidenti tulanjala Vaamu mwanyina, vaamu gwe weyongereye eri. Are you at foot? Are you at foot? Are you at foot? Are you at foot? Kenti nogamba fumbirako leero bafune okutokulya osanga olwaliro banaabeera bulungi yanze okunoonya emmere yendeese sizze kumpa kitanda sizze kukola kinaye nga nze njagala mmere mbeera mbi era nga bwe mundaba ndi mukadde sina buyambi ndina mwandu nina balekwa naye nga sirina buyambi bwonna mbi sente tezikyalabika omwami wange takyakola bulungi boda bazigala tusaba pulezidenti atugulire abantu batandika okukola naye tuli bubi n'ababa banka tusaba batusonyiwe batuweeyo ku myezi nga batusumuludde kuba tetukyakola. Museveni kyensaba njagala buyambi omusajja yansuulawo mu nnyumba olw'abalongo bange kenfuna kempa abaana era n'essaawa zino bagenda kungoba mu nnyumba. Mukulu siina nsaba onyambe ompa obuyambi abaana bange siina wentandikira n'essaawa zino tetulina kyakulya era nzize wano neekubira omulanga wano ku gavumenti banyambe bampe ku mmere abaana bange mbeere nga mbaliisa ekyokulya. Omusajja yansuulawo era ndi bwentyo sina kyenina swali sirina abaana tebalina mata sabuuni engoye zonna zigenda kufundira mu nnyumba. Wabaawo ow'ekitiibwa tumwegayiridde tuli mu nnaku nga ffe abali mu disitulikiti y'e Luweero
mu zooni ezimu kati ffe tuva Nakazi naye twetaaga obuyambi tuli ku bulumi obw'amaanyi Pulezidenti Museveni w'aba awulira yandyetaaze n'ayamba. Tetuzze kwekalakasa naye tuzze wano mu bulungi ng'ekituleese twagala mmere. Waliwo sente ze baawa BMP emiliyoni 2 baatugamba zaakomyewo ng'ekyakumizaawo sente zino kugula mmere. Tuwulira bakansala abamu bo bateesa ati kuleeta bitanda, bo bali eno embeera eri wansi ku gulawundi. Abantu bali bubi, abantu baagala, abantu bali bubi. Abantu kye beetaaga si bitanda bannange, twetaaga mmere. Waliyo bannamwandu bali eyo balina abaana babakaabira, abaana tebakyalya banywa mazzi. Abakubi ba bulooka, mulimu abaali bakuba bulooka baayimiriza dda olw'embeera. Tusaba bannange emmere. Pulezidenti Museveni w'oba owulira omulanga guno, ffe balirwanaabo. Ensonga etuleese ekyamazima tuli bubi mu mbeera mwe tuli ya COVID-19 naye twawulira nti waliwo okugaba emmere. Gavumenti neeyisa akasente akalabika nti katuyambe mu mbeera mwe tuli. Kati ke kaseera mwe tuli twagala mmere so se ebituusi batuteesereza eby'ebitanda. Ebitanda bijja kubeerawo mu maaso naye kati akaseera mwe tuli bubi. Okujja kwaffe tetuzze mu bubi, tetuzze mu kwekalakaasa naye we twawulidde omulanga nti ssentebe chairman Sifayo asobola okutudduukirira ne tugamba katujje tutuuse omulanga gwaffe basobole okutuyamba kubanga embeera yonna si nnungi. Pulezidenti Museveni Najjoli tuli wano ku disitulikiti e Luweero. Ku disitulikiti yaffe Luweero nga tusaba omukulembeze waffe Ndawula atuyambe nga mukatirimu na Pulezidenti Museveni mutuyambe mutubye ku mmere. Emirimu tetukyakola, boda bazisiba, tukubya amayinja n'engalo zaabise ziweddewo. Naye Pulezidenti Museveni tuyambe Najjoli mutuwe emmere. Twawudde nti nno mwayese ssente ate zigula ebitanda. Kituufu naye mu kaseera kano twagala ssente za bitanda, twagala mmere. Teri bakulembeze temuvuddeyo tuyamba, tweyamba. Tulina MP waffe Byandaala tavuddeyo kutuyamba. Kati ali yasirise afuze gyesirikidde. Ekyo tumugamba tatufaayo tuyamba. Abakyala bagenda kutunobako. Ngenda basaba kyesinga basaba kuba bakakamu. Ensonga zaabwe tuziwulidde naye nga chairperson wa task force olw'okuba tetusalawo basisalawo nzekka. Ngenda genda ntuule mu kafubo ne Kaawo ne chairman LC5 ne DPC tugezeko ettema empenda tulabe tubayambye tutya mu mbeera kubanga embeera eno ffena tumanyi etwoze eki etunyigiriza. Naye kyenjagala okubagamba disitulikiti nga chairman bw'abagambye disitulikiti terina mmere. Emmere gye tubadde tufuna ebadde eva mu baziratisa. Bayabadde batuwa emmere gye tukoze eki gye tubadde tuwa abo nga tukolaganye wamu ne task forces oba ab'ebyalo bachairman ababadde banoonyayo abantu abali obubi. Naye mbasaba tubeere nga tuli bakkakkamu munzikirize ngende tuule n'abakulu tugende tukole tugezeeko okusalawo engeri gye tusobola okubayamba. Naye mu kyonna njagala tusigaze omukulembeze wammwe chairman wammwe abatwala asooka atwandikira amannya ag'abantu abakola ki abali wano tulabe akatono ke tusigaza mu sitowa engeri gye tusobola okukagabanyamu nammwe. Kati abantu bakedde bo buli kaseera baba bamanyi nti emmere engeri gye tubadde tugitereka ku disitulikiti buli kaseera nti ebeeraawo mulungi ate bazze balaba engeri gye beekunzeemu tulaba tusalawo nti omuntu watambulira okujja okukaaya n'afuna emmere ddala era wabaawo kimusindika okugifuna alina obwetaavu bwayo era okusalawo nti bano abazzeewo n'emmere babadde esigaddemu ntono katuba bwe yonna okutwale bagende nabo bafe ku famire zaabwe kubanga tumanyi webatuukidde okujja nga ekibasindika kyamaanyi era nkubera omulanga abagabiriza ffe ab'obuyambi nti emmere eweddemu mu sitowa era tulinda supplies banaaba batuwadde oba bamizira kisaala binjawulo gye banaaba baswadde okwongerayo tusobole okwongera okuwa abantu bano emmere. Omanyi
democracy kintu si kyangu. Ababaka ababaza milioni 8 bonna ababaka abakiikirira constituencies ez'enjawulo disitulikiti y'Eluweero era zaaleetebwa naye bakansalazi bazze nabo babadde n'endowooza eyaabwe okusinziira okwagala kwabwe nga balaba okugaba emmere si kituufu. Walwawo ffe twabadde tulowooza nga bamemba b'executive nti tosobola kugula TV ng'ate enjala yeruma amaka. Twalowooza nti abaana kati essaawa eno tebakola, tebava waka, bali mu kafyu, essaawa ze badde bakola ntono, abamu nekyebabiza ddala ebyonna tebakirina. Twalowooza priority bantu baffe kubaako kyebazzaayo byonna ne gavumenti yatugamba nti ssente zirina kukozesebwa covid related activities, naye bakansala basazeezo batyo naye tukyagezaako okusiikirira further guidance oba okuwabula okw'enjawulo okuva wakati kubanga tetwali tulowooza nti ssente za covid, ssente z'amalwaliro okugazimba okugula ambulance n'ebirala ebiringa ebyo era zijja kufunika mu kiseera ekituufu. Naye kati tuli mu kiseera kya njala, abantu beetaaga kulya, abantu beetaaga abamu tebakyalina wadde kye baliisa abaana baabwe bokka. N'olwekyo ffe yali priority ng'executive naye kanso erina obuyinza obw'enkomeredde okusalawo. N'olwekyo bwe yasalawo nti ssente zigulwemu ebitanda, ekyo nakyo tulina okukigondera kubanga decision bagikolera mu tteeka. Amanya gange nze Maama Kakembo. Mpulidde bulungi kuba nina abaana babiri mazima bamira eddagala, omu wa bulwadde bwa nsimbu, omulala mulalo. Naye mpulidde essanyu nga bampadde ku buwunga buno basobole okulyako nange we naatandikira. Bulungi oluvannyuma lw'okufuna akawunga kano kuba gavumenti ebadde tusuuliridde nnyo ng'enjala etulumidde ebbanga okuva kaafiyu we yajja. Tulina abaana, tulina bazadde baffe be tulabirira, emirimu baagitugobaako tetukyakola, naye ku ssaawa eno atulaze nti alina kyasobodde okufunirawo ekitono, buli omu n'asobola okugendako n'ekyo. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Sawubi omwana bamundekera wa myezi 2 naye kati wuno awezezza emyezi 3 nga ndi bwomu naye ng'embeera enkunya tetulina kyetulya, namuleseyo ewaka era nga naye